is a problem. Atonix Lee, Manager Oscar. Life Records. Tajanya katarina chika, onsuliridde nk'enkuba mu ttungu. Ebiroto byange obifodde. You take my love for granted. Ngato kimanyize nkwetaaga. Ne ogenda wandi kulondola. Kati tuve mu lwali. Baby, kuwanze ndibawo. Ne wana bajenonga etatawo oba muyaga nawe ekituufu kimanyi sagala wekyange nno gira tugende eno ntandikwa bibi nkyaiya togenda sente zirijja ebirungi ndikugulira tonimba tenonegana yegwe mukakwenzise ebyo ebiso byotunula akakasima sekenjagala kino kimanye mwano gwange nawe gwalubeerera mu mwana lujo. This is reality. I love you like no others. I'll spend my life with you. Ikubera kumpyawo manyo na kibuno tukwatagane tukolagane munyenye na kiro ono mwana ye wange ono mwana ye wange ono mwana ye wange kuwanze ndibawo mukwano tonkyawanga ndibawo baby ndibawo mukwano tonkyawanga ndibawo ne wana bajenonga etatawo oba muyaga nawe ekituufu kimanyi sagala wekyange nna gira tugende ono mwana ye wange I'll spend my life with you nikubera kumpyawo manyo na kibuno tukwatagane tukolagane. Senior 1 when natandikira okuyimba nafulumya obuyimba oba ng'oli muyimbi ng'oli dansa ng'oli munnabyamizannyo ebyo byonna bitambulira awo okulemerako ofuna ky'oyagala okutuyamba batubuulire engeri gye bakikolamu bba okutuukako kuba tosobola nabo balina ababagamba okubabuulira kale obabawa ku advise okutuuka gye bali naffe batubuulire engeri gye tulina okukikolamu tyokikola bwoti n'okikola bwoti naffe tutandikire okwo nnyo ng'ovudde ku inspiration okuyimba kuno kitone kale kikkuliramu bukulizi kuva mu buto kuva ku ssomero ndi muyimbi ate okuyimba kulungi by the way music is love bitambulira mu mukwano kale gange nze Tonix Lee Uganda ndi muyimbi
muyimbi wa Uganda naye nga nsinzirira mukono. Nina akayimba kange akapya bakayita Ndibawuwu ke katambula ku TikTok, osakinga Tonix 399 ke katambula. Kayimba kalungi nnyo ka mukwano era video tugagita soon. Naye saawa zino tulinawo video ya bigambo etambula era big up Sugar TV tugirabe yamaanyi nnyo, suubirayo bingi nnyo. Saawa zino neetaaga nange ku mmotoka olwekyo gye bakuyitako nga yawala nnyo, olina okuba n'emmotoka era ne ssente zikyali ntono ne management ngyetaaga, tosobola kubeerawo nga tolina management. Byenfunye mu kuyimba, nfunye emikwano mingi nnyo, n'essaawa zino si we nnali wano, nkwata kasente era akatonotono. Groups kati ze nnina abasajja ababeeramu b'amaanyi nnyo,